Weewaawo ntendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange mu kubanga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Omanya Mazima Kenneth era nga nza kubuuzaako muganda wange era mwannyinaze. Neebaza Katonda olw'obulamu bwo, famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Era olunaku olwaleero nno tugenda kuba nga tweyongereyo ddala mu kuyiga kwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tukwasaganya oba nga tutegeerera ddala okuviira ddala mu kitabo kino eky'Abefeso. Kaakano nno tuli mu ssuula ey'okusatu era ng'olunaku olwaleero tujja kuba nga tutunuulira nnyo olunyiriri olw'omwenda. Olunyiriri olw'omwenda nga tutunuulira obuwanika obwa Pawulo obw'ekyama. Obuwanika obwa Pawulo obw'ekyama. Nga bulijjo tugenda tandika nga tusoma ekyawandiikibwa kino, olwo tutandika ogenda mu maaso n'okuba nga tukimenyaamenya wamu ate era n'okiggulirawo ddala okubeera nga tutegeerera ddala obukulu obw'ensonga. So bwe tuba tutandise n'olunyiriri olw'omunaana lutandika nga lugamba nze omuto okusinga abato mu abo abatukuvu bonna. Naweebwa ekisa kino okubuuliranga ab'amawanga obugagga bwa Kristo obutanoonyezeka n'okumulisizanga bonna balabe okugaba okwekyama bwe kiri, okugaba kw'ekyama bwe kiri ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna, n'okumulisizanga bonna balabe okugaba kw'ekyama bwe kiri ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna. Kaakati nno olunaku olwaleero tugoberera essomo lye twakola ku mulundi guli eryali mu lunyiriri olw'omunaana bwe twagenda mu maaso n'okuba nga tutunuulira Pawulo engeri gye yagenda mu maaso n'okwekeberamu n'okwepima nga alagira ddala nti ye yali omuto asinga mu abo abatukuvu, naye yali yaweebwa ekisa kino okubuuliranga ab'amawanga obugagga obwa Kristo obutanoonyezeka. Era awo wennyini twongerayo nga tulabira ddala ensonga gy'atandika nayo mu lunyiriri olw'omwenda ng'anywereza ddala nti ekimu ku kigendererwa ekikulu ky'obuwanika obwali bwamuweebwa kwe kumulisizanga oba okumulisanga bonna balabe okugaba kw'ekyama. So kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti ekigambo kyatandika nakyo wano ekyo n'okumulisizanga bonna, kikulu nnyo okutegeera nti ekigambo ekyo kiyina ensonga enkulu ze kisongerako ddala. Ekitegeeza nti ekigendererwa ekikulu eky'obuwanika buno obw'ekisa kya Katonda obwali bwaweebwa omutume bwali bwakakasiza ddala nti buli muntu yenna oyo Pawulo gye yali agenze mu maaso n'okuba nga asindikibwa atuukira ddala ku ddaala ery'okubeera nga annyonnyolebwa ddala mu bulambulukufu obw'ensonga ku kyama kino ekyali kimanyisiddwa omutume ono olw'okubikkulirwa. Tusobola okugamba nti nga Katonda bwe yatwala eddaala mu Befeso 3:2 paka olwokusatu n'agenda mu maaso n'okumanyisa Pawulo okutegeerera ddala ekyama kino kyali yakweka edda n'edda nga tewali kinu kyonna kyali kibaddewo, Pawulo bw'atyo nno bwe yalina okubeera nga akinnyonnyola mu mbeera eyali esingira ddala okuba nga etegeerebwa, nti n'oyo ayinza okugamba nti alina obuzibu obw'okutegeera asobole okubeera nga ategeerera ddala ekyama kino, kubanga Katonda yabikkula ekyama kino n'akimanyisa Pawulo olw'ekigendererwa. Singa litayagala bantu babeere nga bakitegeera, teyaligenze maaso n'okubeera nga akimumanyisa wamu n'abatume banneebe wamu ne bannabbi ab'endagaano empya. Naye ekyo kye yamanyisa abatume bano, weewaawo ng'olunaku olwatusinza kutunuulira Pawulo kubanga ye muwandiisi w'ekitabo eky'Abefeso, yakibamanyisa okukakasiza ddala nti yonna gye yali abatumye nga tutunuulira omutume Pawulo yalina okubeera nga akakasiza ddala nga bwe yali ategeeredde ddala obukulu obw'ensonga eno eyali ekwekeddwa emyaka emingi ennyo, emirembe mingi ennyo, nti bw'atuuka okubeera nga
aginnyonnyola yalina kubeera nga aginnyonnyolera ddala mu ngeri etegeerekekera ddala nti buli muntu yenna oyo ali ekitundu ku baamawanga gye yali atumiddwa okubeera ng'akola ki ng'ategeera. Era ekigambo kino kye yakozesa mu lunyiriri lw'omwenge kigamba nti n'okumulisizanga bonna. Ekigambo ekyo kiva mu kigambo ekyolyona kye tuyita fotizo, oba ekitegeeza okubeera nga omuntu akuyambako okutegeera oba okuleeta ekitangaala nti ky'otaalitegedde waliwo asobola okubeera nga akuyamba okuba ng'okola ki ng'okitegeera. So ekitegeeza nti omwoyo wa Katonda okuyita mu kubuulira okw'omutumwa ono Pawulo yasobozesanga abantu bano bonna Pawulo gy'ali atumiddwa okubeera nga bategeerera ddala kino kye yasooka okubeera nga amanyisa abatume ne bannabbi, ate nabo okubeera nga bwe baba boogera eri abantu bano bategeerera ddala obukulu obw'ensonga. Ekyo Katonda ky'ataagala tutegeere taba na nsonga lwaki akitumanyisa. Ekyo kyayagala tubeere nga tutegeera era akakasiza ddala nti ateekawo engeri ez'enjawulo okukakasa nti buli muntu yenna ategeera ensonga eyo mu bulambulukufu bwayo. Era tusobola okugamba nti okuyita mu kubuulira okwa Pawulo yalina okubeera nga abuulira mu kunnyonnyola okw'ekitalo nnyo, mu kunnyonnyola okw'enjawulo ennyo, okubeera nga aleetera abantu bano okuba nga bategeerera ddala ensonga zino. Tutwale ekyokulabirako nga tutunuulira tugambe Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri olw'omusanvu agamba nti nwanye okulwana okulungi. Alina ebigambo awo byagenda maaso n'okuba nga akola ki ng'agamba nti yali alwanye okulwana okuki okulungi. Naye waliwo obukulu bw'ensonga ate era bwagenda mu maaso n'okuba nga agaziya gye tuli okuba nga tutegeerera ddala kiki kyali agenda mu maaso n'okuba nga akola ki ng'ategeeza. Mu lunyiriri olw'17 Timoseewo ekyokubiri 10:7 naye Mukama waffe yayimirira kumpi nange n'ampa amaanyi nze ndyoke ntuukirize ekyembuulira era abaamawanga bonna balyoke bawulire. Nti Mukama waffe yali wamu n'omutume ono okukakasiza ddala nti omulimu ogwali gumuweereddwa yagukolera ddala buki bulungi nnyo nnyini ddala. Kitegeeza owataali Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'omwoyo we, Pawulo tyalisobodde kubanga ekyo ekyali kyakwekebwa edda ate akimanyisiza ddala abantu bano mu bulambulukufu bwakyo. Era ensonga y'emu gye tulaba mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okumeka ey'okumi-n'omukaaga alina ensonga era gy'anyweza eri abantu abo yali atumiddwamu okuba ng'abuulira. Agamba era awatali kubuusabuusa ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu, oyo eyalabisibwa mu mubiri n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo, n'alabibwa bamalayika, n'abuulirwa mu mawanga, n'akkirizibwa mu nsi, n'atwalibwa mu kitiibwa. Nti kino nakyo kikulu kyakuba nga kitegeereka ddala bulungi nti eri abo bonna abayitibwa nti abaamawanga ekkatala eryali liweereddwa omutume ono gwe tuyita Pawulo kwe kubeera nti yalina okubeera nga annyonnyolera ddala ensonga eno ey'ekyama bulungi nnyo, kubanga Mukama waffe Yesu yali yamaze dda okuggulawo oluggi mu Matayo 28:19 bwe yagenda mu maaso n'okulangirira ng'agamba nti kaakano enjiri yalina okubuulibwa amawanga gonna era abantu bonna balina okubeera nga bagenda mu maaso n'okubuulibwa ebyo bye baali bagenze mu maaso n'okuba nga abatume bayiga, era abo abaali bamaze obbikkiriza kyali kibagwanidde nno okubatizibwa mu linnya erya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ensonga y'emu tugiraba mu bikolwa eby'abatume enyweza ekigambo eky'okuleeta okumulisizanga bonna okutegeera. Bw'oba osomye ebikolwa eby'abatume essuula ya 26 olw'18 lunyweza nalwo nga lulagira ddala nti bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana, n'okuva mu buyinza obwa Sitaani badde eri Katonda, balyoke baweebwe okuggyibwako ebibi n'obusika mu abo abatukuzibwa olw'okukkiriza nze. Tolaba nti gwe ogumu ku mulimu ogwali guweereddwa omutume ono
kwe kukakasa nti abo bonna abalina embeera ey'okubeera nga baali mu busibe. Olw'ekumi n'omusanvu lugamba nti nga nkuwonya mu bantu ne mu baamawanga nze gye nkutuma okuzibula amaaso gaabwe. Ekigambo kye kimu eky'okuzibula amaaso gaabwe kye kigambo kye kimu ekikozesebwa wano mu lunyiriri olw'omwenda Pawulo okubeera nga abaako abantu bayamba okutegeera obukulu buno obw'ensonga eno gye tugenda mu maaso n'okuba nga twogerako. Era tulabira ddala ne mu Bakolisaayi 1:28, Bakolisaayi 1:28 ojja kulabira ddala nti Pawulo alaga ekigendererwa kye ekikulu eky'obuweereza ng'agamba nti gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tulyoke twanjule buli muntu nga atuukiridde mu Kristo Yesu. Nti amagezi gano gayogerako mu Bakolisaayi ge magezi gonna agayina okubeera nga gakozesebwa buli muntu yenna eyo gyali atumiddwa okubeera nga ategeerera ddala bulungi ekyama kino ekyali kimubikkuliddwa mu ssuula eyokusatu olunyiriri olwokubiri paka olw'omukaaga. Ensonga ezo nkulu nnyo za kubeera nga zikola zitya nga zitegeerekera ddala nti ekkatala ekkulu eryono omutume eryali lyakakasiza ddala nti buli muntu yenna atuusibwa ku ddaala ery'okubeera nga ayigirizibwa abuulibwa ddala bulungi mu magezi gonna. Omuntu oyo okkulira ddala mu kutegeera ekyama ekyo, kubanga Katonda yateesa bannaggwanga okubeera nga babeera ekitundu ku mubiri ogwa Kristo Yesu oguzingiramu Abayudaaya. Ensonga eyo yali nkulu yakubanga bategeera nti baali tebakyalekeddwa wabweru, wabula Katonda yali aguddewo eri bo okubeera nga nabo bawulira obubaka buno. Ensonga eyokubiri era nayo gye tulabira ddala mu ssuula eno eyokusatu olunyiriri lw'omwenda nga nayo nkulu yakubeera nga twogerako y'ensonga egamba nti okugaba kw'ekyama bwe kiri. Nti ensonga eno Bayibuli bw'egamba nti no kumulisizanga bonna balabe, ekyo kye tusoose okulaba okugaba okw'ekyama bwe kuli. Ensonga eyo esonga ku kye tuyita enteekateeka. Tusobola okugamba nti enteekateeka eyali emabega w'ekyama ekyo ekyali kibikkuliddwa Pawulo yali nsonga eyali esonga ku bulokozi obw'abo ab'amawanga bonna. Ab'amawanga bonna okubeera nga nabo basikira wamu n'Abayudaaya, okubeera nga babeera kitundu ku mubiri ogwo gwa Mukama waffe Yesu Kristo, okubeera nga bagabana mu bisuubizo ebyo ebiri mu Kristo Yesu, owatali kubeera nga basooka okukomolwa oba okukuuma mateeka. Nti ku mulundi guli bino nga tibinnaba kubanga bimanyisibwa, Abayudaaya bonna omuntu eyayagalanga okusinzanga bo yali agwanidde okusooka okukomolwa. Ate bwe yamalanga okukomolebwa era omuntu oyo kyali kimugwanidde okuuma amateeka nga bo bwe baali bagakola. Naye ku mulundi guno oluvannyuma olw'ekyama okubeera nga kyabikkulibwa ne kimanyisibwa ne kitegeezebwa bulungi, tusobola okubeera nga tutegeera ddala nti Bayibuli bw'egamba okugaba kw'ekyama bwe kuli, okugaba kuno kutegeeza nti ab'amawanga kaakano ensonga ey'obulokozi ezze gye bali, okubeera nga okuyita mu bulokozi bafuuka basika wamu, babeera kitundu ku mubiri ate era nga bagabana nabo mu bisuubizo bye bimu ebiri mu Kristo, owatali kusooka kukomolebwa oba okukuuma kye tuyita amateeka. Bw'oba osomye Balumi essuula ey'omwenda olwasatu tulaba nga Abayudaaya baalema okuba nga bagabana mu bulokozi buno olw'okubeera nti bo baasala okwenywereza ku ki? Ku ngeri ey'okubeera nga bakuuma kye tuyita amateeka, obwesige okusinga okuba nga babuteeka mu bo okusinga okuba nga babuteeka mu Mukama waffe Yesu Kristo. So kino Pawulo kyategeeza n'okumulisizanga bonna balabe okugaba kw'ekyama bwe kuli. Okugaba kw'ekyama kusonga ku ki? Kusonga ku bulokozi obwabo
bannagwanga okubeera nga babeera basika wamu, okubeera nga beera kitundu ku mubiri gwe gumu, ate era n'okubeera nga bagabana mu bisuubizo ebyo ebya Mukama waffe Yesu Kristo watalisooka kukola kino oba kiri. Era awo etuviira awo ne tulabira ddala nti Bayibuli egamba nti ekyakwekebwa okuva edda n'edda, ekyakwekebwa okuva edda n'edda. Ensonga eno ey'okukwekebwa kye kigambo ekitegeeza okubeera nga ekintu kibadde nga okumanya kwakyo kugiddwawo, okumanya kwakyo nga kugiddwawo. Kati okumanya kw'ekintu okubeera nga kugiddwawo kiba kitegeeza nti kiba kizibu kya kubeera nga kikola kitya kitegeerebwa. Era bwe twala mu masomo gaffe agasooka twanyweza nti ekyama bwe kiba kya Katonda, Katonda yekka yalina obusobozi obumanyisa ekyo kyaba yagenda mu maaso n'okubeera nga afuula ekyama oba nga okumanya kwakyo akuggyeewo. So Bayibuli etulaga nti bino Pawulo byalina okuba nga annyonnyolera ddala bulungi eri buli muntu yenna okutegeera okugaba okw'ekyama kuno bwe kuli, nti ekyama kino kyali kyakwekebwa. Kati mu kubanga kyali kyakwekebwa kaakano nga kibikkuliddwa, obuvunaanyizibwa obukulu obw'omutume bwakumanyisa buli muntu yenna, n'agamba nti alina obuzibu okutegeera okubeera nga akola ki, ng'ategeera. So tusobola okugamba nti ekyama kino ekyali kiweereddwa Pawulo ekisonga ku bulokozi obwabo bonna be tuyita bannagwanga okuba nga nabo baali baweereddwa omukisa okugabanamu. Bayibuli etulaga nti kyali kyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna. Buli akagambo ako lyonna. Bwe twogera ku nsonga egamba nti okuva edda n'edda, y'enjogera y'emu gye tusobola okugamba okuva mu kuvunula okw'oluzungu etegeeza nti Bayibuli egamba okuva edda n'edda ebeera esonga ebiro ebinene ennyo eby'obudde okubeera nga ekintu ekyama kino kyali tekimanyikiddwa eri abantu mu biro ebikadde, era nga kyali kikuumiddwa ng'ekyama mu ndowooza ya Katonda. So kati bwe yagamba nti okuva edda n'edda kitegeeza ebiseera ebinene ennyo ebyayitawo nga ekintu kino oba kye tuyita ekyama kino nga kyali tekinaba kuba nga kikola kitya kimanyisibwa. Ne wano we tulabira omutume ng'ayogera n'okumulisizanga bonna balabe, ekitegeeza nti ekyali kyakwekebwa edda n'edda kaakano kyali kimaze okubeera nga kire ng'okumanyisibwa kwakyo kuvuddeyo. Kati ekigendero eky'omutume kyakakasa nti buli muntu yenna ategeera nti kino kikulu nnyo. Lwaki kikulu? Kubanga kitutte ebbanga ddene nga kikwekeddwa, kaakati kiba kibikkuliddwa. Gwe yenna alina gy'ali ogwanidde okubeera ng'okola ki, ng'okitegeerera ddala bulungi. Kyali mu ndowooza ya Katonda, teri n'omu yali asobola kuyingira mu ndowooza ya Katonda kijjayo, naye Katonda mwene yasalawo mu budde bwe yateesa mu bukulu bwe okubeera nga akimanyisa baki abantu abo be tuyise abatume ne bannabbi, era n'awa ekkatala ono gwe tuyita omutume Pawulo okukakasa nti buli muntu yenna ategeerera ddala ekyama kino. Ensibuko yaakyo kirudde nga kyadda nadda nga kyali kyakola kitya kyakwekebwa, naye kaakano kumanya kwakyo kuleeteddwa eri abantu bonna okuba nga bakitegeera. Era kikulu okutegeera nti okuteesa kwa Katonda tekwali kwa kubeera nga atunuulira eggwanga limu lyokka lye tuyita ery'Abayudaaya, wabula okuteesa kwe kwali kwa kubeera nga abeera n'omubiri gumu mu Kristo Yesu, ng'omubiri ogwo guzingiramu Abayudaaya wamu n'abo be tuyita ab'amawanga. Era y'ensonga lwaki bw'oba otunuulidde okusomesa kuno kwe tugenze mu maaso n'okuba nga tuyiga oba nga tukola, kulaga okutabaganya okw'abantu abayitibwa Abayudaaya ne bannagwanga. Era ebyandiikibwa bingi bisonga ku nsonga eno nga Befeso 4, Befeso 9 ku bikulu 13:8, ku bikulu 17:8, Peetero ekisooka 2, Bikulu by'Abatume 15:18, Timoseewo ekyokubiri 9, Batesalonike ekyokubiri 2:13, Baluumi 16:25, Bakolinso ekisooka 1:7. Zonna byonna binyweza ensonga eraga nti Katonda alina ebintu byali ateesa edda nga ensi eno tennabeerawo, era ye mwene yateesa akadde akaali akatuufu ak'okubeera nga ekyo kyali yakwekedda, kaakano aleetera buli muntu yenna gwe yateesa okubeera ng'akola ki, akimanya. So ensonga ey'okuna gye tusobola nayo okuba nga tulaba y'ensonga egamba nti mu Katonda eyatonda
byonna. Kati bw'agamba nti n'okumulisizanga bonna balabe okugaba okwekyama bwe kuli ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna. Wano waliwo ensonga egenda mu maaso n'okuba nga yeewanirira byonna bye tugenze mu maaso n'okuba nga tulaba ate era nga ezingiramu n'obuweereza obwono bwe tuyise omutume Pawulo nti Katonda oyo eyatonda ebintu byonna ye yayita Pawulo okubeera nga aleetera nga ayambako abantu ab'enjawulo okubeera nga bategeera ekyo ekyali kyakwekebwa mu ye. Katonda wano ayogerwako Bayibuli bwekozesa ekigambo Katonda waneeno kitegeeza obusatu: Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, oyo eyatonda ebintu byonna. Ekitegeeza ebintu ebikwatikako oba ebintu eby'ensi ey'omwoyo, ebirabibwa oba ebyo ebitalabibwa, eby'oku nsi oba eby'omu ggulu. Era ekyo kiba kitegeereza ddala nti bwe tuba nga ensomesa ya Bayibuli etusomesa ku Katonda eyatonda ebintu byonna, ffe ffenna abagamba nti tuli Bakristaayo tubeera nga tuyitibwa abantu abakkiriza mu kutondebwa okw'ebintu. Tetusobola kubeera nga tuli kitundu kwabo abagamba nti ensi eno yatuukawo oba yagenda mu maaso n'okubeerawo olw'embeera eyakibwatukira. Bayibuli etulaga nti Katonda ye mutonzi ow'ebintu byonna. Zabbuli ya 3:3 enyweza tiyatonda ebintu olw'omukka ogw'akamwa ke. Era Bayibuli enyweza mu Isaaya 4:24 nti y'omu yatonda ffe nga twali tukyali mu nda za bamaffe ate era yatonda ebintu byonna. Ekitegeeza nti Katonda bw'abanga ye mutonzi w'ebintu byonna, ye yekka ayina eddembe okubeera nga afuula ekintu ekyama ate era yasobola okubeera nga abikula ekyo kye tuyita ekyama. Teri muntu yenna ayina bbeetu oba ayina ddembe erigamba nti asobola okubeera nga akola Katonda bino byakola ki byakola. Katonda yekka yayina eryo eddembe ery'okugyawo okumanya, ate yekka yayina eddembe ery'okuleeta okumanya okw'ekyo kye tuyita ekyama. Era kakulu nnyo kakubanga kano nako kategeerekeka nti oyo omutonzi w'ebintu byonna ye yekka asobola okubeera nga atonda oba okuwa obulamu oba okulokola abo bombi be tuyita Abayudaaya ne bannagwanga mu Kristo Yesu, era n'abaleetera okubeera nga babeera ekitundu ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. So ensonga enkulu ya kutegeera nti oyo eyatunda ebintu byonna ebirabwako ne bitalabwa ye yekka ate era ayina amaanyi agazuukiza ffe ffenna abaali bafiira mu bibi byaffe. Ensonga yo nange enkulu ey'okutegeera mu kino kwe kulaba oba kwe kutegeera obuyinza bwa Katonda, kubeera nga asobola okuggyawo okumanya ate era mu kubeera nga ye yekka asobola okuleeta okumanya, kubanga ye mutonzi ow'ebintu byonna. Asobola okuggyawo okumanya ate era asobola okuleeta okumanya, kubanga ye mutonzi w'ebintu byonna. Asobola okubeera nga alokola ate era asobola okubeera nga akola ki ng'asala omusango oba nga alamula. Owatali ye tewali kyonna kye tusobola kubeera mu bulamu buno obw'ensi. Era ne bye tumanyi ku njiri yatuyambye okubeera nga tubitegeera. Owatali kusiima kwe tewali kyonna kye twandigenze mu maaso n'okutegeera ku njiri. So osobola otegeera ddala bulungi nti kyonna Pawulo kyalina okubuulira kyali mu Katonda eyatonda ebintu byonna. Era oyo eyatonda ebintu byonna yasalawo n'akikweka okuva edda n'edda lyonna, ate era ye yasiteesa n'agamba kaakati njagala kibeere nga kimanyisibwa eri abantu na. So nsaba Katonda affe nga bw'ali ow'ekisa ayambe gwe wamu nange tweyongere ddala okuwulira ddala mu nsonga zino nga tulaba obukulu obwa Katonda waffe mu kuggyawo okumanya ate ne mu kuleeta okumanya, mu kulokola ate era ne mu kulamula. N'ensonga enkulu wano kwe kulaba n'ekisa kye mu kuba nti asiima okuba nti
abantu bonna be yateesedde okuba ng'alokola batuukira ddala ku ddaala eritegeerera ddala okuteesa kwe yali yakweka edda n'edda lyonna kaakano ng'ayagala abo bonna be yateesedde okulokola babeere nga bategeerera ddala kiki ekyali mu ndowooza ye nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnaba kuba nga giteekebwawo. So bw'anaaba asiimye tujja kuba tutandikira ano nate okuba nga tulaba olunyiriri oluddako mu bulambulukufu bw'ensonga. Jjukira byonna bye tuyiga tetubiyiga ku lwabyo byokka wabula tukwasaganya ekitabo kyonna, kubanga kituviira ddala eri mu ssuula esooka tutunuulya era okwali okuteesa kwa Katonda okuba nti yatulonda nga n'emisingi egy'ensi gya teginnaba kubeerawo. Ate mu ssuula ey'okubiri tulaba engeri gye twagenda mu maaso n'okwonoona n'engeri gy'agenda mu maaso n'okuba nga atulokolamu. Naye kati tumala otegeera engeri gy'agenda mu maaso n'okuba nga atulokolamu, ate tutegeera nti tufuuka ekitundu ku mubiri gwa Kristo ng'ate ekyo nakyo kyali kyama ekyali kyakwekebwa ebiro enkumuliitu nnyo, naye mu bulungi bwe ne mu busaasizi bwe ne mu kwagala kwe n'ateesa tubeere nga tutegeera ebintu bino. So kusaba kimu kwongera kuba nga weggulira ebyo ebyawandiikibwa, ky'oba totegedde genda maaso n'okuba nga oyimiriza ng'ate era bw'ozannya ojja kuba nga otuukira ddala ku bulambulukufu obw'ensonga zonna. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.